Ando ofisi yangu ndio kubanja. Ndio kufanya kazi na bao. Zina bao. Ndio kufanya kazi. What was now we going to at least maybe the stage have we n'ebisigadde byonna ajja kuba atwajulira wabanga COC Mwami Shafik Matwa omumyuka wa president mu muzannyo wa Mukowa Emmotoka z'empaka Festino abantu b'Emukono bonna buli kaseera bwe mbadde mpita nga babuuza nti lwali ekomawo ddi n'olwekyo kaakati ekomyewo era ba officials aba FMU n'abalala bonna bakkaanyiza naffe nti tusabe obusente butono busembayo n'olwekyo omutwalo gumu gwokka. Ekigendererwa kwe kulaba nti abo abalaba emmotoka z'empaka bakomawo, si lwakuba nti nno egenda kubeera bajeti nnene era bajeti nfundafunda, naye ekisingira ddala kuba nti abantu baffe babeerawo, naye ffe nga b'organizers tuteeseteesa amakubo ng'agenda kubeera amakubo amalungi kwaba abalabi ate era n'abavuzi. N'ekyo tukakasa tewali muntu yenna ajja kubeera wano n'akwako obulabe obwanakondebwa emmotoka z'empaka. Kyonna kyonna kikoleddwa, abapoliisi bajja kubeerawo, aba FMU officials bakoze kyonna. Kyolina okukola kugoberera ebiragiro, bakugamba beera wano ogenda okuyimirira oba oyimirira, tosala kkubo okola ekyo. Mwena mbaagaliza emmotoka z'empaka ennungi ez'essanyu ate ziri very exciting. Thank you very much. Mwena abazze bannamawulire mwebale tubeererawo ebbanga lyonna naddala okulaba nti ate tukomawo Festino City. Tubadde tuludde okugira mu Festino naye Mukama mulungi
FMU n'abavuzi ba mmotoka z'empaka n'abavuzi ba piki tubekozemu omulimu okulaba nti bakobawo ku Festino. Abavuzi ba piki bajja kubaawo ku Sande nga bavuga nga ba cattle raisers nga bwe tulinda ab'emmotoka okweteekateeka okutandika saketi. Abavuzi ba piki bajja kuba basanyusaamu abawagizi baabwe. Tugenda kuba n'abavuzi enamba gyenkonfaminze bali 30 naye era tujja kuba tufuna n'abalala abatwenyongako. Kuba n'abavuzi tugenda kuba ne omu ku muvuzi waffe owa Uganda eyawangula empaka ezakaggwa eza Afrika yonna y'omu gwe bayita Gift Ssebuguzi. Tugenda kuba ne Fortune Center mu bannange Fortune yatandikira wano ku Festino ng'akyali bebi. Era mbeebaza nnyo bannamawulire okufuula Fortune kikyali nankoka gimu nannyini kifo kino abeereddewo nnyo Fortune. Buli we tuyisa akabajeti ng'alina gy'alaga ngamba Fortune ka pocket money kaako. Ku bavuzi abalala tuyinawo the Omar Brothers babobo mubamanyi nnyo. Tuyina the Obote Brothers Milton and Jeje. Tuyina the Ntale Brothers. Tuyina Fatu Chigundu. Tuyina team captain wa Uganda Republic. Tuyina Ali Chigozi. Tuyina Ismail Muchibi. Tuyina Junju Telvin Mawanda Jeremiah. Timu Mbabazi oba timu Ashraf abamu bagimanyi nga timu 11 tugenda kuba nabo. Tuyina Jason Barrows tugenda kuba naye. Tuyina timu Musede tugenda kuba nabo. N'olwekyo bannange abavuzi ba piki bagenda basanyusa. Abawagizi baffe mwenna mukeere kuba piki ze zikeera. Mukuume obudde mujje abaana babasanyuseemu mubadde mubamisinga nnyo naye bagenda kujja babasanyuse. N'olwekyo tubayita mujje mu bungi muwagire abaana bammwe. Ku launch ya event eno eya Sprint Championship ey'okubiri eya FMU tugenda kuba ne double circuit. Emmotoka 2 ze zigenda okuba nga zirabibwa nga zitunka. Tulina lane A eyina kilomita 1 ne 1.75 then eyokubiri eri kilomita 1 mu 7.7 ye lane B. Awamu ziri kilomita 3.5. Bozigatta emirundi ebiri tugenda kuvuga kilomita 7. Event ebadde erudde nga tejja Festino City naye twalabye nga ekifo kyeyongedde okukulaakulana n'olwekyo safety ejja kuba nnungi ne tusalewo kale katuteekewo event mwejjukanye nti ne Festino ekyali. Tugenda kuva ku ssaawa 5 zennyini. So abalabi mujje by ssaawa 5 muyingire emmotoka zivugibwe. Results zijja kuba zifuluma ssaawa 9. Kati n'olwekyo tubadde tusaba tulabe nti tuyingira nga bukyali safety tugitereeze abalabi bajje banyumirwe. Twebaza nnyo abavuzi baffe tubawadde okwewandiisa kwa bwereere. Abavuzi bonna bewandiisiza bwereere tubeebaza nnyo okutuvugiranga emmotoka z'empaka. Mu bavuzi tuyinamu Haji Amiru Kavuma, Joshua Muwanguzi, Haji Salim Gasemba, Okero Moses, Godfrey Kiyimba, Golias Tumwine, Ande Musoke, omwana w'amaanyi Mike Mukula ne Mark Lubega. Tuyina Rashid Makumbi, tuyina Shafik Sendagire, Alan Were, Alan muvuzi mupya era tumwebaza nnyo naye okwegatta mu mpaka zino. Graham Nagasha, Salim Chabagada, Samuel Watendwa,
oyo ye muzibu nnyo muzattuwi ne mwami Mansour Lubega beba bayinja betulina mu ttuwi. Ibrahim Lubega, Julius Semambo, Dr. Henry Maseruka ne Sasanga Nasib. Basebo ne bannyabo ab'eppiki nabo batwegasseeko era tubeebaza nnyo tulabe nti tunyumisiza abalabi. Mwebale nnyo okujja ku Festino City, mwebalire ddala. Lwasanyu olwokuba nti ffenna ifemye tusazeewo tukomyewo emmotoka z'empaka ku Festino okuva omwaka gwa 2019 era nga tumanyi nti nno changes ezimu zetukotteko ennaku zino zetubadde tumala nga tujja ku Festino zijja kuyamba okufuula event eno okubeera safe ate n'abavuzi okuginyumirwa ne bafansi baffe abagenda okujja. Event eno mu sprint eziyimiridde zokka ey'omulundi ogwokubiri naye nga ffenna tukimanyi nti no buli event ya rally zebeerako sprint tugibalirako sprint championship abaluzi baffe bafunirako sprint points za sprint championship era nga bwe tuyimiridde ku ssaawa eno Ssemuguzi yakulembedde sprint championship naddibwako Mike Mukula nga bwe waliyo Samuel Gwete omwana wa Mukono muno naye nga Gwete mu kyokusatu asibaganye ne Umar Dauda ne Byron Lugomoka bonna nga balina point 15. Dakan Mubayo bali mabegako point 13. Posiano Lwakataaka point 12. Athablik point 11. Kasanavi point 10. Mark Lubega point 9. Ate nga bw'otunula ku side ya Tour Drive Championship Oscar Nkambi yabali waggulu na point 33. Sam Watendwa ina point 28. Ibrahim Lubega ayina 24. Pasua era nga wali wano. Sam Watendwa ne Ibrahim Lubega bali wano era ndowooza bajja kuba bagalira ddala points zino. Godfrey Nsereko Doctor ne Faizo Kayira bo balina point 10. Ate mu kya CRC Julius Semambo yabakulembedde point 31. Muhammad Gwete point 24. Mike Mukola point 2. Henry Maseruka point 19. Rashid Makobi point 14 mu kyokutaano. So generally what's what tuyimiridde mu championship eno era nja kubeera nga nsobola bannamawulire nja kuba nsobola obawa points zonna nga bweziyimiridde championship ya spirit championship bweyimiridde ate n'omulala yina n'aba yeetaaze point nesiyosi mirundi egiwerako enfunda eziwerako era nga turekomendinga ebifo ebigenda okukyukamu bwetunaaba tuyiseeko ku track mujja kulaba nti omuti ogwali wammanga awo gwali gusinga okufunza saketi eno negugifula unsafe twagugjeewo ekkoona eryo lisobola okubeera tuligaziyizaako nti emotoka bwekyuka olina wanene weekyukira. Tujja kulaba nti ne side eno bafanzi bwe bakuŋŋaaniranga walinga paviliyoni nawo twasenzeewo tewali paviliyoni tegeeza bafanzi abasinga tugenda bakuumira mu islands tetusobola okugazeetinga n'okumanaginga ne basefute baffe. Naye era n'ekirala nti okuva PAL bwe twatandika kampeyini y'okuinvolvinga abantu betubadde ku poliisi bafanzi okuba nti nabo batandika okutegeera nti ekintu ekikwatagana ne safety kibakwatako nga bo bennyini nti twakizuula nti ne bw'oligobaaganya abantu okubabuulira nti wano we muli si walungi bateekawo buteesi force era abamu mukijjukira nti emisaali abantu abamu abaatomerwa amagulu abasafety baali bamaze bagamba nti wano wabi ne bababuuza timwe mutusasulidde ssente kati betutegeera nti approach y'okusindika abantu nga tubabuulidde lwaki tebalina kubeera mu bifo ebimu tekola kati tutandika approach y'okuba nti abantu tubabuulira nti ne bwe tukola track ng'eri safe naye n'abantu ne bakitegeera nti
nabo responsibility yabo okubeera safe bo wenyini be police. So tulowooza nti ekintu ekyo kijja kwongera okuimprovinga safety bw'ogattako measures zitaddewo okukyusa tracker emmotoka engeri gyeneetambulamu butaiti obumu obukyusizaamu okulaba nti emmotoka bweba nga omukono gwebadde ekyukirako nga gufuuka guli dangerous si yakyusizaamu okulaba nti ekyukira ku mukono omwangu etajja kusobola kukolerako gondi ne FF nazo tuzisilowinze ava mu koona n'alyoka agenda mu FF. Ekyobugagga kyolina babeera abawagizi ema balabyeko ate era nga manyi bagenda kujja bajje balabeko kubanga ate we nasembayo okuvugirako wano emmotoka z'empaka mu 2019 ndozula emyaka gyetoolodde nali sinnaba kukuguka kwenkana wa wentuuse kati bajje balabe emmotoka eno nga sinnagivaamu ate kuddamu eddako babeere nga bagirabye. Bannamukono bannakyaggwe bonna baggweyo bajje balabe omwana waabwe kyakola kubanga eriyo n'abamu abawulira obuwulizi baga nti Ibrahim Lubega Paswa emmotoka agisobola naye nga tebagirabangako kati mbakoowola bajje balabe emmotoka kuba oliawo ate tulyoke tudde ku mutendera oguddako kuba nina kusooka kumatiza bo nga sinaba kumatiza basigadde naye nzize kuvuganya abatuwiro ne bannaabwe ababasingako. Yes, mpozi okubeera nti nze ndidinga two-wheel drive championship ne points 5 mu bbiri nga nziriddwa Oscar Ntambi ne points 5 ate era kyamala ne kikyuka nti mu sprint championship ankulembedde ne points 5 nga ali mu kisooka ndi mu kyakubiri naye nzize kuba ye yajja okunnomba ewaka nzize nga nzize mujjako buwanguzi nsobole ate okweyongerayo engule tubeere nga nayo tutwala omwaka guno twagala tutwale engule ezisukka mu emu two-wheel drive championship engule tujagala ne two-wheel drive national nayo tujagala kubeera kati tugikulembedde era manyi okomawo wanewanewa dakinga nnyo era ne mu covid tubadde nga tubeera wano tukolerawo practice era twatuukira mwami kajimu ne tumugamba mwami kajimu abawagizi bafamu tebasobola tambula genda gye tuvugira ate tuba twetaaga sapooti yaki y'abawagizi naye mu byonna kati obubaka bunyagala mbusindika wa mwami kajimu ne bekikwatako basobole okuba nti tutwaka eno bagirowoozaako naffe bategekerengawo baterewo biki ez'obubonero wakati eno just faani gwena banga bafaani nga tetulina gye tuluubirira naye tuba twetaaga omuwagizi akolaba ekikyokola kikyoluubirira so twetaaga twaka eno bagyongere bagirowoozeeko ne biki basobole okuba nga baziteekawo ez'obubonero nekyensaba abawagizi wakati folede twambadde kati kiri gye bali bo okwambala olw'omukaaga bamanye nti ku makya bakeera kujja kulaba biki kuba biki zirina keerawo ku makya then emmotoka zisobole okumaliriza obudde bwazo so kati ate akeere n'ogamba nti ogenda kujja wano ssaawa 5 bw'ojja n'osanga biki nga ziwedde togenda agamba nti ate ali omuwagizi nze sikulabye tofuze biki tojja kunnenya kuba ffe tugenda kukeerawo batuwadde tusanyuseemu abawagizi baffe muzanyo gutambule.